oli otya? Ndi bulungi. Oli wano wekka kiki? Ofaayo oti. Yengo neeyogerezaako kiki? Mbadde eringa nkunoonya nanti. Simanyi bati nkula mu ngoye zange. Kasanze wali eri ku waya. Ani alikuwadde? Joan angambye nti neerakako. Era lwange? Nendaba tekakyakutuuka lwaki tokampa? Nkaagala. Kange. Naawe kampe tekakyakutuuka. Nandikuwadde naye sikwagala. Nga lwaki tonjagala? Ekisooka wano wali wakajja neefuulirako vumbi n'ommanyiramanyira n'otampa kitiibwa. Yensonga lwaki sikwagala. Anti nali sinaba kutegeera. Kati wantegeera maama? Nakutegeera. Kale ngenda kakuwa naye kakwakulizo kamu. Sooka ombuulire. Nalukenge yakwadde ssente mmeka? Ssente ezaki eza fiizi oba okugula ebintu bye neetaaga? Eza requirements. Yampadde 6. 6? Nze mulanga yampadde 3. Awo simanyi. Yampadde 3 nangamba gendo tutenkanye ago. Toya nti baba wa asosola. Ayi n'ekirala mubbi. Mukumpanya kuba baba yamugambye agenamu 5 agampe naawe akuwe 5. Kati grach yakwadde 6 nze nampe 5 gokka. Kale naye baba wadda nze ngenda mu Uganda. Akagoye nkakuwadde. Okampadde? Nkakuwadde kamba. Bannange naye nsuubira tojja kuddamu kweyisa nga obadde neeyisizaako. Sijja kuddamu. Mpa ekitiibwa kyange nga bwendi. Toddamu kumpisaamu maaso kuba ekisooka nze ndi wa wano. Ffe twaba muli bakazi baffe twabawasa buwasa oba olina okumpa ekitiibwa. N'ekirala nange bampa engatta eyo nnene oba nzikuwe? Genda ozireete ndabo bazintuuka. Kale kanzireete. Ate kunjagaza kijoni. Anti mbadde nsaba kwogerako naawe. Yogera mpulira. Mbadde nsaba ku ssente zange zenkoledde omwaka guweddeko. Kati ssente ozaagaza ki obudde buno? Anti waliwo asaba ssente nga talina kyazikozesa. Kati pressure yonna eriwo yakuza abaana bange ku masomero so si kulowooza ku gwe omukozi. Siyinaawo ssente kati. Anti njagala biwummula. Njagala genda kutandika kubeera na mwana wange. Nejoni. Kati obe mbwa osigala ogenda okole ki? Anti emirimu mingi. Ssente zange singa oba ozimpadde zonna nga ziri wamu. Ebyokukolamu bingi. Joani. Gino ssente z'okola wano ntono. 7,000 gy'okola omwezi okumala omwaka. Ssente ntono nnyo. Anti 7? Ku ssente butono nnyo obukuwaga okuva wano. Naate kanso twatwesa 12. Kati oyagala bya kanso oyagala byange. Edda bye twateesa. Wateesa naani? Naawe ne kanso. Bwe mwateesa ne kanso tewateesa nange. Naye era naye wazikkiriza. Nakkiriza 7. 12 omusanvu tetugoogerangako. Bw'oba oyagala bya kanso kati genda gw'oba ozisaba. Anti era kanso akuwa 12. Obaayo ng'azimpa. Nze nsinzira ku mirimu gy'obadde okola ze ssente ze nnina okukuwa. Ate gwe ogendera ku byoli bye yayogera kuba tamanyi mirimu giri wano. Toyina nnyo mirimu wano gw'okolawo gugamba nti omenyeka nnyo. Ezo ssente ziba zijja mulimu gw'okola. Naye anti awo banga nziba. Si kubba emirimu gy'okola zeezo ze zisaana. Oli kanso teyamanya kiki ogenda kukola. Owulidde? Anti njagala ssente zange zonna nga bwe twateesa. Nze mbala okusinzira ssente emirimu gy'okola ze ssente zenkuwa. Ate kanso ze yayogera. Si yagenda okuwa ssente ze ngenda okuwa ssente. Naye nze anti njagala 12 kuba ze twateesa. Ate era siraba nakikuwaga kuva wano. Yeyongera okoleyo n'omwaka omulala mulamba osobola okuweza ku ssente zitegeerekeka. Nze njagala genda atandika abeera na mwana wange. Omwana we ojja kubeera naye mu budde bw'obutuufu naye si kati. Nantumbu. Wanji mwana. Siri musanyufu. Kiki mwana? Obwedda nkulese nga tuli eri. Nentereko obusungu bwange nenkugumiikiriza. Nengamba nja kufuna mu budde bwange. Nantumbu njalo mbuulira. Ssente z'osasudde omukyala tunazze eddagala wazijjeewa. Mwami, ezo ensonga zongambira wano mu kkubo. Buli ayitawo alabe nga tuyombera ku kkubo mwami twandituuse ewaka. Mbadde n'ensonga yange ng'obusungu bunnuma mbuterese ebbanga lyonna ne batunaaza ne bakola byonna n'ensirika. Ne ngamba kankulinde kati njagala ombuulire. Ezo ssente wazijjeewa ggwe atakola. Mwami, ekituufu kikayanya si kyamaanyi nnyo ssente si zange. Za sisita wange yazinteresa.
la sister wo yazinteresa kati bwe nalabye nti kino kye tugenda mu kiyinza otuyamba nga ndaba tugenda kifunamu tomanya bino bye batukoledde tuyinza okufunamu sente ne zijja mangu nengamba kanziteekeyo tufunemu ekyamangu era sister wange kati wenjogerera azimmanja era tulina okuyiiya okulaba nga tuzizzaawo naye nga mwami sizange kogwe kosalewo nswaze mu bantu olage nti nze sina sente gwayina sente z'osobola osasula kunze naawe ani alabirira amaka gaffe nedda mwami sente ezo sazirese kuyisa mu maaso naye nazirese kwekwasaako ng'omukyala nti singa tutuukayo nga toyinaamu nga nze mpaayo sente ezo naye nze nalowooza nti oyinamu naye ng'okwekuumisa ng'omukyala olaba bwe tutuuseyo nga mwami toyinaamu sente tezituyambye ezo sente z'ogamba lwaki tewaziŋŋambye nga tuli waka oba nga tuve waka tutambudde paka we tutuuseewo omukyala lwaki tewaŋŋambye nti nyinawo sente endala olw'okuba ekintu kituyamba gwe tosooka na kuteesa nange nga bbaawo gw'osalawo okole bukozi ky'oyagala olw'okuba oyina sente ebintu ebyo nantumbu ebya simanya luli nakugamba ojjukira liwe nakugamba neera ng'okoseza sente nenkubuza sente wazigyewa wasibye enviiri sente wazigyewa mbu sister wange ye yampadde sente nannyongerezaako byebintu byemu kati era okomyawo sister wo mu bufumbo bwaffe ojjukira nti sister wo yali atoononedde amakalumu naye mwami sente zituyambye ffenna naluli era ze yampa za nnyamba wayongerezaako katono n'ensiba enviiri nakati mwami kino kiyamba ffenna naade sinza kuleka tubeere na kizibu ate nga sente we ziri mu nnyumba ebyo byonna tebyali badde buzibu obuzibu bwange buli awa bwe kutandika kumpisaamu maaso notandika okukwata sente osasule ze simanyi nawe gye ziva nantumika nkubuuze okubeera omwavu nga sina sente kyogamba sina kitiibwa kyompa mwami nkuwa ekitiibwa naawe ekyo kimanyi anti ebintu byokola biraga nti sina makulu nantumbwani bbaawo gwe bbaawo wange mwami lwaki otandika okukola ekintu kyonna nga tomaze kumbuuza oba kuteesa nange naye kale mwami saakikoze kuyisa mu maaso naye nsaba kunsonyiwa omwavu taabeeko na kitiibwa olw'okuba sina sente gwe osalawo obusazi nga bw'olabye naye mwami wagadde kuyomba abaagalana ababiri abakiribedda kikinga mukaayana nakana akakazi nako kana akakazi nakagoba ewange katwagaza kiye kiki baabagobye mu nnyumba nze nakitegeererawo ku bwavu bw'abasomesa gw'omanye ennaku bwekuba abasomesa nga temusobola kubeera mweyonju nga temusobola kubeera mu bbanga baabagobye naye gwe bweyogerako obulungi obaaki gwe akamako tekwogerako bintu birungi nedda kati muli wano musonda buli ayitawo 1,200 kiki tugenda beera mbwawusigala ebbanga lyonna kubeera ne bwekuba kufumbirwa simanyi omusajja agenda kuwasa gwe nga bw'ofaanana sigabye fumbirwa anti ngambye ngenda kubeera na mwana wange nfune n'ekyokukola anti era obusente butono bw'olowoozaamu okukola nabalidde ku 12 ze twateesa nze nga ndaba zimmala siteesangako naye ku 12 wakiwulyako nga kifuluma mu kamwa kange anti ngenda kwogerako ne kanso oba nga tompa sente ziwera 12 ze njagala kwogera na kanso oyogera naye ki mugambe buno njagala sente zange nga ziwera nina bye ngenda okukola kwegamba nze bye nkugambye mmaze budde kuba nze sente zange zonna nzaagala zaawamu nzikoleredde wadde ng'onchunga onchunya n'eŋŋuma nga mmanyi ngenda kukwata akawamu ngende mbeeko kyenkola ate kati gwozitoolako naye kakutanda nkulabayo kakutanda oyogere naye ekigambo ekimu bwe kiti simuyagala kunjagalira musajja nedda anti kati lwaki weesiba kwogera naye njagala sente zenkuwadde baziyita batya kakutanda oyogere naye kitegeeza nize mbadde ngenda okuwa nzitoolako oba n'obutakuweera ddala okwata ebyo by'otambula onviire nga sikuwadde wadde n'ekikumi anti nze mbadde nga ntuuyana wano ng'ontulugunya nze nga mmanyi nkolera emitwalo 12 nkutulugunya ku kitolya tonywa olya onywa weebaka bulungi ze sente z'olina okufuna ezo tuli ffenna anti okwo kuba kwefuula ate mpulirako okulaba maaso gange enviira tambula onviire anti njagala sente zange zonna ate kakutanda n'enkusanga ng'oyogera ne kanso oba wo ojja kunyinyonnyola yakaana kambeeredde ki twanagamye nti tuli mu nnaku bannaye bwaba abagobye mu nnyumba nze musobola okujja muzeeyi wange alina wali obuyumba nze nsobola okubafunirako akazigo alimu ne mugoba ne mbateeka mbambi ne mbawonya ennaku otuyamba otuyita otya gwolabye tugenda tuzunga nga tunoonya buyambi ugwange nti ndaba manye ennaku nze gye mbasaassiddeko kyovola nzikana akakazi buli wenkasanga
Manjagala oba kakola ki? Nyabo fete tunoonya buyambi tebannatugobako mu nnyumba. Lwaki tobuuza n'osooka otegeera ensonga? Ye gwe naawe ayomba omukyala ye omuleeta ddi ne musiba ku nviiri ezitegeera. Gwe lwaki tobeerako nga basajja banno? Omukyala n'omusibisaako ku nviiri ez'ebbeeyi naawo n'embira z'abaana abato. Nti okawulire. Bwe mba sibisiza mukazi wange enviiri kitegeeza siri musajja. Oyina okumanya kifansalira omukazi balina omusalira. Lwaki weekangabiriza? Ensonga z'amaka gange zikukwatirako wa? Nawe kolako nga basajja banno. Kati nva wa mukulukiza. Mba kusiba mukyala we era yentwala eno gy'olaba. Muleseeyo nga yenna atemagana alinga kinya kigudde mu mata. Lwakuba amalinaye ne muganda. Olugezigezi lwamujjula. Oyo talina lugezigezi gw'olumusinza olabika gw'omutankudde. Alinga yafuga amaka. Omusajja amugamba kino yayanukula kiri. Yayagala okutegeerera omusajja. Omusajja alinga atakyayogera. Awuliriza mukazi. Abakazi b'omulembe guno mukisussa. Era gw'omutankudde sister wange ng'oli tamutankudde talina buzibu. Olumuliko lunya n'okuunya. Oba abakazi mwabaki? Yenna abadde asensebusa omutwe guweddewo. Omusajja akutta akusiba akumutwalidde mbw ate nze saagala sijja bikkiriza tamaze n'agonda. Naye gw'olowooza gw'osaana okusiba omutwe gwe. Kansuubire nti munnaye ono omuyisa bulungi. Gwe mugejjo guno gwaliko. Tebikwatako. Omukazi ayingiriro. Tebikwatako mukyala yitawo tuviire tuli ku byaffe tebikwatako. Muli awutu. Awatali wadde ekyokunywa. Kambaleke munyumirwe. Era genda nnyabo tukuwone. Abaavu. Olunaku olulungi. Naye mwami ekyalo kino kiriko abantu naye akakazi nako. Nze nange nneewuunya oyo omukazi oba simanyi ki. Kabeera ku kyalo kuno nga kazunga buzunzi. Bannange. Oba kakola ddi. Ate baakaŋŋamba dda kalina empisa embi akakazi. Tekategeerekeka. Kale mwami ndowooza tukimaliriza. Tugenda. Kaŋŋendera awo naye nantumba. Ensonga ze sisitawo zive mu maka gange ekisooka. Ekyo kiwedde mwami kasita tuzaawo ssente ze ate kirungi tumaze okunaba buli kimu kigenda kutambula. Ekyokubiri simanyi singa kibadde kisoboka twali mukubidde ku ssimu ne tukakasa oba ddala ssente ezo yazikuwadde. Mwami kati ate bwe tumukubira ssimu watyanga mutankudde n'aŋŋamba nti akasente kange nkeetaaga kampeereza mwami sawa zino tugenda kukajja. Oza ate ekyo. Kale ekyo kankirekeraawo. Mwami ate kigwe naawe. Kankireke. Kansuubire nti by'oŋŋambye mazima. Mwami nze sikulimba naawe. Kansuubire ekyo ŋŋambye. Omuwala ono awo muzibu nnyo naawe simobe mu kufumba omuwulidde kanyama kiriya senga nesanga oyagala ebirungi ate sente zange nsabiriza naye senga nkubulire tugenda kukola sente nze naawe gino emitwe ebiri egyegasse ate nze ndi mugezi nnyo kiribedde egenda tuwulira era olaba byenkugambye okugula bwe tubireese bitandikiddewo okukola olabira ku nze wekiri soleeta embuzi mu kifo okitegeera bawoomerwa ennyama y'embuzi nze nkolera nnyo ku mbiriizaawo ayayaya buli kimu kigala kuba kipya naye gwe senga olaikoza egenda giteeka ku first class buli omu ajja kutya wano ajja tuwulira nayo bati ndi mugezi senga tugenda kukola sente nze naawe katugate obwongo banaatuwulira ku kiribedda mukayisaamu nnyo amasanyalaze okayisaamu nnyo amasanyalaze kakiraapo kakube kano keweze omanyi ne bagamba n'okunyonya omwenge kibi n'abasawo tebagukkiriza gulwaza ebibumba kati otabulamuko kano ka juice ne kakuba kiri kikemiko kyova olaba nze ndi mugezi nywayo lwalumu abasajja bakola eyo waazi abasajja bali eri mu kusiiga langi eri bakolera ebimansulo bagambye tebavaayo nga tebamaliriza ate n'omwenge basitookinze mbakubidde essimu kati zengendagendayo bino nabunonyi kale tekina buzibu omwenge bagenda kuba gwasenemeka mbadde nkoze order ya kakadde yes
Akaki? Kisenga. Robert. Omwenge gwakakadde kalamba mugenda kuguteekawo. Anti tugula crate tetugula bucupa. Nange sigamye nti muleeta bucupa. Omwenge gwakakadde kalamba. Gwoli kibbi bubbi. Nedda mulimu ecupa ezibeera ennene nga twala eri omwenge ogwakakadde tegujjuza wano wonna omukati ogenda guteekawa. Kiki? Sengoloza guba mungi. Mubeeramu ecupa ennene nga zisinganeko eyo gy'oli mu kunywa. Wewe zino ziboto za wine zino buli cupa ebya 7,600. Robert nedda sebo. Bino ebyokwonoona ssente tubireke. Simanyi ezo zirayini muzireke. Muleeta zaki nga za bbeeyi. Singa nawe eka. Ozo omwenge gwakakadde mulimu. Temuli gojja kulakuletize bagenda okuleeta wali ne ziboto za wine zijja kuba ziweddewo nawe. Singa nawe totegeera bya business. Kati mbadde njagala ompe ku ssente wali ka fridge waliwo ekabadde kacyankalanye nabo batereezeewo. Ssente mmeka? 5,000. Twajja tuli mbuzi kati tubujjuse bazadde mwebale okutuweerera nesebo batumanyiira gwe sebo n'oyita munne embuzi nze omuntu omulamba gompita embuzi batujjo oli awo magulu 10 twaliza muli tolina byongamba sa tumya ogenda oleeta ekyapa nkakanako nno nkunnyonnyola ng'otuukira mu kuyomba ekyapa kiriwa kye nnakutumye lindako wekiri nandutu kiri bulungi tewali agenda kikwatako nakutumya kikeberako oba nagambye kireeta gwe tolina amagezi gasobola tereka kyapa wano ssente zonna ku akawunti ozigjeeko ozimazeeko kati ofuna obwongo obutereka ekyapa gwe onoonya kati okutunda wano kwata ekyapa okimpe nze Kapito okufuna ano twatunda liri ettaka eryali eryajjajja Mangalita nkati kyogamba nsobola okukwata lino ettaka ate era nenditunda kyenkana lino ettaka era liringa lyajjajja Mangalita kakati ate nkwate wano ate ntundewo mbeera nga ate atunze ettaka lyajjajja Mangalita kati kwata ekyapa okimpe ekyapa kiri seefu nanduutu Kapito onompa ekyapa tokimpe kiri mikono mirungi nanduutu nandigambye ntambule enve wano naye sisobola kgenda ku bino ebintu mbireke byonna byonna nga wembimenyekedde kwata ekyapa okireete bw'oba tosobola kimpa Kapito ngenda kukwata nkukube ngenda kukuba nanduutu lindako onkwata onkube nkukyapa ekyange onkubira ettaka eryange onzikakkaneko onzigunde woba wulira toyagala kukuba wejjeerere kwata ekyapa okimpe mpa ekyapa nanduutu bwe biba byakunkuba nze nakoowa okuntimpula gwe buli kaseera nonzikakkanako n'ogunda fuluma ogenda leeta ekyapa ate nfuluma ekyapa kiri wano nanduutu kendeeza obukambwe kambuwa ekyapa bwate maama gwe buli kaseera buli akanaagwago nonzikakkanako n'ogunda Kapito bulijjo Kapito ekyapa kiri wano nanduutu nkusekeredde gw'olowooza bulijjo nkiririddawo era nze obwedde oŋŋamba mbu Kapito genda onoonye ekyapa genda okime ekyapa nga mutima nkusekerera aŋŋamba nanduutu olw'obutamanya oza n'ebyokulya bya ssenga lero mugenda bisasula tujja bisasula twala ebiri nange Robert oliko ekikyamu ku bwongo sente oyonoona nyonoone bwotyo owaayo olowooza sente zakwonoona byajidde ntandika ntyo bisasula ganti kati yegwe kasitoma asoose naye gwe kiwala gwe nakulabirawo tovola saakwagala oli kiyayi eno ebbaala lyange senga labayo kino kibbi bubbi naawe senga ono oli mu kulya Kapito bino ebintu tubiguzizza sente zange nze nzikuwadde Robert nkuwadde obukadde 5 naye senga ebbala yali yagwa kuba Robert yali ajjanga n'anywa omwenge nga tasasula kati naye kasitoma asooso oyagala kutandikira mu mabanja Robert yalinga anywa buli lunaku buli kaseera nze ndiddeko buli buno butono ntambula ngenda oluti lw'embuzi lumu
lwonsasuza nanze kakkana ino business zali mitambo yayo Robert ono nabonoonyi sente buli kyebakusaba n'obwayo ne bakusaba n'obwayo twakatulira wano kumpi akakadde kaweddewo bunagenda okuziba nagenda okuvaano ng'obukadde obutaano tebuweddeewo senga kakkana bikoda naye abadde yakyankalanyeemuko byembagamba otandise era obizzeemu segana abantu balina okulaba ekisowaani kati ate omupiira mugwagaza ki wano kino kiyita kisaawe ekisaawe wano basambirawo omupiira kakkana bizinesi weti wetambula okitege wankwasiza obwa manager buli bati emirimu girina okubeera ebbala sebo abantu balaba omupiira nga banywa n'omwenge oba olina okusasula naawe dijje naye abanjayo ebiri ate bwe tazimuwala era ayinza obutakola oyo bijje yakola mulimu ki wano yo naakuba ebidongo yakuba ebidongo yabiteekayo bino oyo simuyinako buzibu bamuwe akuba eza firigo mugamba ateekeko kati atandike kati wabula n'ekirala mugambe nze buli lwanda banganga nzize ankubire nga firigo yekka tatawaana okuba ebiyimbayimba byammwe bino ebirala firigo yekka waliwo kano akayimba akagamba hapana kusaidia ng'ombe faida ya ng'ombe ni mayai yake sija kukiriza kuyamba abantu benyamba tebachokira ako amazzi g'ennyama gamubambula omumwa olumugambako nasongola ekimu firiko wekulaba neraba munsi oyo firiko ye mumuwoyo akuba enyiiza nawe zino zikubeeremu eza transport Robert halaga mirimu wano mirimu gyaki Robert byaba byekugambye nti oli mukwonoona sente zange oli mukwonoona kati omuntu eyaze okukola ate otandika kumuwa sente mbu za transport abeere nazo ng'alagawo teyaze kukola sente zange ozoonoona bwotyo bizinesi bwewagisuula ogwasooka ndoozanga oli mukwejalabya kati nezange ozitandise bukadde butaano ofulumya bufulumya olinga asuula kasasiro Robert ekyamazima tosaana kubeera manager tosaana kubeera manager wa wano era sina kindi ngenda kukujjako nkwekolere neberere manager obuzibu bwolina gwogenda nerowooza nti kino kirina kibanda ky'amanda Robert totandika kujerega manda gange mwe najje sente zenkuwadde zotandisa okwonoonera wano eno bizinesi ya bbaala wekyo weerina okubeera zigenda kufa gwe kapi okimanyi nti wano ewantu wewatereka ekyapa tewali seefu n'akamu bakasitoma bayingira muno kati olaba we beemakula ne bakitwala ng'ani ayinza okwemakulira mu kifo ekitali kiki mamba era oli abataswala oba gwe tokimanyi nti ekyobugagga kyetusigazza kati kyekyapa ate nno nanduutu nze kankubuulire nze kapiito manyi okukweka nze kapiito manyi okukweka ku bbanga lyemmaze nno mu saaluuni manya nti ekyapa wakiteekamu kati lwaki bulijjo toŋŋamba ate nno nanduutu kankubuulire nze ne bwe nali nga nkyali muto nga tuzanya ogwo omuzannyo ogwankakebe nga nsobola okwekweka ate neneekwekera ddala abo kumpimpi ne banoonya nga tebandaba mpaka bwe bagamba nga kapiito nkagobako ne bakampa lumu nno kankubuulire lumu ntugenda kuzanya kakebe munnange nga bakasamba nga kagenda nga nfuna ebbaafu ebbaafu nenjekweka sinze yali omumpi sinze omutono neneebikira mu bbaafu bwenti ne banoonya nga bandaba ng'ogyamu mu bbaafu nali kasajja katono nnyo kampi mpaka we bagamba kapiito nkagobako nendyoka nvayo naye ng'obwedda mbali kumpimpi awo kaakati obwo bukodde kuva dda nze nkweka kakati ekyapa kino ngenda kubeera nakyo kuba tugenda kusobola kitereka olaba ssente zo wazoonoonye kati ekyapa kankitereke nando sente ku akaunti wetegereza bulungi nga tekuli wadde twaliza muli osiri walaki bulijjo sigwa ozijjayo olowooza tojjayo bulijjo zeeziddayo ati kugenda kukola tutya nandooto ogenda kukwata minzaaniyo oddemu otambule mu bantu abaagala okwepima obayite nange nsigala wano mu saluuni nga bwe tuyiiya kuba kati tewali yadde 10
nanduutu nga mu mizaani temuli ssente mu mizaani temuli ssente abantu nga tebaagala kwepima olaba ne bwoleekaana abaagala okwepima ng'abantu tebajja kubanga n'ababadde bajja nze mbadde mbasasula basobole okwepima kati abo bennyini b'obadde ng'osasula ng'obawa buwi gy'ogenda okudda batandika okukuwa oba opima bennyini bakube nga bakusasula ate kati onookola otya mu bufunzi batuddize ssente zaffe ate kati tunaakola ki ate nanduutu nfunye amagezi amalala olaba otya nanduutu senga tugenda mu bbanka ne tuwaayo ekyapa ekyo ng'omusingo ne batuwola ssente siriwalira muli akasajja akatabufu k'omutwe kano